njagala tugende ku nsonga ensi yonna gyerindiridde. Twakola wano program ni Mwami Gashumba, program ya going viral, ekwata ku mugenzi kati obulamu bwe ne byabadde mu kulwala kwe, munna kitone munna omuyimbi Alex Mukulu. Program gitwakola wano became the talk ku vigil ye. It is still the talk ku mikutu ejenjawulo. Njagala so okuzanyira eddoboozi lino lya omu ku bakyala ba Alex Mukulu. Ebigambo bino njagala biwulize bulungi nnyo bituwe tutandikira olunaku olwaleero. Naye akavuyo akakulu nnyo kenandyagadde gavumenti obeesobola okutuyamba tu investigate. Kuwulira ebigambo nkoze mwami gundi ono nawuliddeko nga gambo byava mu kamwa ke mwami Mark Walunga yagamba mwami mukulu actually nakiwulira mwami mukulu yafiira wakandi bamuddusa mu ddwaliro nga tebagala ng'afudde bamutwala ekibu. Naye omusawo ekibu yagamba yakubira omusawo Sayuni akola ekibu. Mwami mukulu ali wano bamusudde wano. Naye ate bangamuteeka mu intensive care kuba yali in charge of intensive care naga talina kyegenda muyamba. Baito zanazi wansi pressure zaagudde dda organizo nazisirise anaga kambadde olwankubira esimba ngamba nti Alex alabise ku finally after 2 weeks after 11 days or 12 days kubatwala ku matwa kyali atuka twali amenjali nakwa ne police statement bali balina gifunya ku lokutano basobola kujja okukola welfare check police ejiwanike bere kyekigenda maaso batule wajjali kwa government enoganize okubatuuze baayo okumanya omuntu abeera nga tomulaba ogamba twagala okumanya gyali mulamu ali kuki. Omwana oyo yabatambulako namukasanga janga nanga agenda ku gate bagamba ali Mengo. Sera yagamba ali Mengo bamulabira mu pastor amulabira pastor atali musawo alabira ati omulwadde amujjanja nga pastor akabachi ali bulungi alya anywa omuntu ndali bali balisa mulisi bali banesa mu mesi. Nefika mfeze nga twali kyogera twali kunya kubagamba ki ali bulungi nena kweza asemba yo omwana yali agamba nti ali bulungi yali kyaddamu nabeza ati mulala mugambye ndi Mengo ku gate naga tansi sema nga kipinga tereka good communication as zonna. Yes, dio limuko malobozi agomchalo oyo omuku bakyala ba Alex Mukulu. Mwami Gashumba tandikira. Nenga sina bakugenda ku ekyo. Mpagira minister wa works operation gye yarangiridde ku mmotoka zeganyegenya mu kibuga. Mubate mukimanyi nti capital city y'eggwanga ye compound y'eggwanga, sorry, ye compound y'amaka oba living room. Ensi bw'etuuka nti emmotoka taxi ekuyitako nga bagisibisizza muguwa naye ng'eri mu kibuga yonna eweddeyo ne mugamba mu cabinet esooka etuule nakyo ekyogereko kitumalamu amaanyi. So minister byabakama byamukama tukuwagira 10 ku 10 10 ku 10 emmotoka ziganyegenya zijibwe mu bibuga baziteme mu scrap okiwulira sebo. Okay. Emmotoka ekuyitako Kampala road awo ku mapeera n'ogamba kino kiki. Emmotoka ezo naziraba Kisangani 1998 Congo tumanyina beranye Congo eyo for over 2 years. Zolaba ngemmotoka bweziti zolaba kati mu kibuga. Yesu agenda kudda ku nsi myaka 4 je NRM myaka tugenda nkaga mu 3 eja independence nenge emmotoka ezirimenti okubeera zibasala mudda sigiri ziri Kampala road zitambuza abantu. So minister tukuwagira. Kale minister tukuwagira tugere ku nsonga ya mukwano gwo. Nze sizze wano kuba bulango nti Alex Mukulu yali mukwano gwange basina kyenfunamu. Yafudde era nkiddamu sitwakola kimala. Do you still stand by what you said? Nti yafa bwavu n'embeera embi. Ntandise ne speech ya president for reason nga quotinga abasawo abajjanjaba na quotinga abaana be ababererawo mama wabwe nga mulwadde nebaza ne Katonda. Mwenna abatuuza ku radio 4 radio 7 ne radio 8 ekibuuzo kye mulina okwebuuza Alex yafa accident nedda yafa kibwatukira
nedda ku baana be ne bakyala be abaatulaze nti baagala nnyo Alex lwaki ebbanga lye yali erubaga nga mulwadde? None of them eyali nnyayo erubaga none of them. Lwaki ekiruddu tebaalabikayo? So these are simple basic questions. N'omuntu eyamala kali mwezi n'omuntu yasoma jjuzu y'olina okwebuuza. Ku malwaliro gombi tebaali nnyayo. Yes. Kiruddu ogenda ekiruddu tiweetaaga visa. I know it from a reliable source. Alex yatuusibwa ekiruddu ng'ali halfway dead. Ani amutuusaayo? Kana akaana akadde kamulabirira ne kana akadde kefuula kapasita nga Alex atabuse. Owulira? Alex yatuusibwa mu general ward. Omusawo amanyi Alex yagamba ono he's a national asset. Tasobola kujjanjabi wano n'amuwa private wing waggulu. Musawo. Omusawo nga gwe kungu bwe nakugwako ensambya. Ne ngamba kungu. Mumanyi. Kungu mumanyi katulwane atwalibwe mu kaaluumu ke. Bamutuusiza wano batuusiza abantu wa bulijjo. Yamala wawe essawa nga 3 paka omusawo amumanyi n'agamba ono Alex mukulu tujja kuswala. Ate bano bennali beboogera nzija. Nze na kino kibeera on record. Nze sijja ku radio kuno kwagalibwa. Nyina abantu nga bana bemmanyi nti genuine libanjagala. I know them. Ekyanze sijja ku radio kino kulimba. Mbanzize kubabulira mazima. Abagakawa. Alex ennaku ze yamala ekiruddu ngali mu ICU. Owulira? Teri relative we yasulayo mu ddwaliro. Teri wa Luganda. Ndayiranga ntya Mungu. Teri wa Luganda yasulako kiruddu. Bani abasulanga yukulu. Bantu buno bwana obubiri akavubuka kadde kamujjanjaba nako kapasta akali kagamba mbukajja muwonya. Batayina bw'abayita. Yes. Nakugambe Rubaga nasangayo Nancy. Ne mubuuza abantu ki abazze okulaba ku Alex nangamba okujjako abakozi ba radio Simba naawe. Kubanga nangamba abantu abasinga personalities mu Uganda mbamanyi. You get it? Za kugamba ekyo kankireke. Nja kire twina kyetaagisa. So these are facts. Alex mukulu obukuusa bwe mwamulaze nga mumuziika okwagala ko mwamulaze singa mwakumulaga nga akyali ku nsi yali badde akyaliwo. Olwakyo bukuusa. Bukuusa bwennyini bannayuganda simanyi lwaki mwala nnyo emirambo. Mwagala nnyo okwefuula ab'ekitalo ng'omuntu afudde naye nga bwe yali abonaabona bwe yali endwadde zimugoyagoya. None of them nkubuuziza gw'olina masters degree. Nkubuuziza ebbanga lye yali erubaga a week and a half. None of them. Ekiruddu bano boyita ba celebrity bammwe. Waliwo bena bekamwana. Ba celebrity mani muina ba celebrity. Anti okay muli ba celebrity muli ba celebo muli ba celebrity. None of them stepped there. None of them stepped there. A source from Kiruddu yan confirming nti abajjanga emisano lina amulabako eddakiika 3 n'agenda. Taata ffe bwe yalwala kansa twamutambuza amalwaliro gonna. Ne tusalawo yafiira Nsambya. Naye omwezi gwe yamala Ensambya family twedividingamu nga bano basiibayo bano ne basulayo. Nga taata waffe tasobola kusula na ba stranger mu ddwaliro. Kitaffe yatuzaala abaana bangi. N'atukuza bw'omu dadi wange yali single file. N'atukuza. Kitaffe abeera atya Ensambya mu ddwaliro ng'ajjanjaba ba strangers. Abasawo balina omujjanjaba ngabo because that's their calling and their profession. Fa abaana tulina okusulayo era twedividinga mu two groups. Day shift ne night shift. Kati Alex mukulu obwana obadde busula mulumu mwali ontegera ndowooza bwana bu strangers tebulina kakwate ku ye. Alex mukulu okwagala kwe mwamulaze nga aziikibwa singa mwakamulaga yali wangadde emyaka 10. Abamulaze okwagala mu kufa. Tegera ndowooza kufa buli omu n'abalabye nga mwambadde n'emisuuti za mu by'emivumba bino ebya bbulaaka ebyo.
wano sebu tulete ekyuma ekikebera engoye wano emivumba giri mu Kampala muno abantu bambala emivumba giri mu Kampala wabalabye mu kuziika nabalabye ebisuuti ebya black emivumba gabefuula ab'ekitalo kwa Alex Mukulu abamu ne bakwestioninga ne Gashumba mutomanya Alex Mukulu babadde no bakambwe gyoli Gashumba waliwo buno bwana bu tiktokers obwanvumye obungenda genda mu lusozi lwaffe ekyawanga bimbasabira abo naye omusajja badde banganya okumwogerako nengenda kumwogerako omusajja gwe bayita Magala Mzee Magala simanyi kyanjagaza Mzee Magala kijo wayitagala mwogera kumuleke linda kusimu wala mpangako ne buli lwakwata video Gashumba abanyarwanda Mzee Magala muleke mwami government listen tata wange mu bantu 10 mu Buganda muno abaleka amataka mwali talina ttaka lyagula ku mulembe gwa Museveni yaligula ku mirembe mirala alinga ngati portray nga twaze ggulo you get it manyimu Magalo ina family yo oyina abaana oyina abakodomi please stoppinga okunumba okubera personal okitegeera akisusiza buli wayogera yes kumvuma kunzivola njagala okiddemu waliwo abantu abeefula mbo bana Uganda nnyo olwokuba weddira mutima seddirange batya mu Uganda na 100% message agifunye 100% ama Ugandan Mzee Magala message agifunye eno Uganda si abanyankole si abakiga si abavandimwe si abaganda si abateso si abacholi yabana Uganda fenna tukalinga passport of the Republic of Uganda neri ejogo eri okwefuula nti muli so special era yakulumye ne kubine ebya mukulu yamumanyirawa Mugashumba yogera kya ku Baganda sikolagananga ko Alex basing on tribes nakolagananga ne as a friend when afiro tata wange 2019 gwe mulundi ogwasooka okulaba Alex Mukulu mu kuziika Alex Mukulu yavuga emmotoka najje Villa Maria wano obutambi badde butambula nga ndaba nga gyali eyo ndoza media banseko yali MC Call yes ekisinga okunuma mikwano gyange bonna bagenze tamali mirundi mukwano gwange yagenda Sheikh Nuku Muzata yagenda Alex Mukulu yagenda mukwano gwange Kimbugwe bamutira na Miremba osumanyi bamutta Lokechi yagenda Archbishop Sizolwanga yagenda ontegera ndowooza bantu bonna bakoze eki bangenzeeko abono bemenyeeko abatono simu eno nyina ngenda okukebera ngono yagenda si deleting ate ngalekamu siziga deleting osobola okukola a talk show ku YouTube ku TikTok ne trending yes abanyarwanda bagenda bakola ki we are here forever gwetoli embiziyo nonywa enjaga nolye mamba no dreaming nti banyarwanda will ever leave this country called Uganda. We are here. Uganda yatusanga wano era tugenda kubeera wano tolotanga chikirize. The Constitution of Uganda recognizes over 65 indigenous communities including ours. Bakola ki ndagayo nti twakikunnyagako. You get it? Okay. Omusango nazizo gumanyi kwogera mazima and finally gavuddeyo ko Alex Mukulu. Yes. Nyina basajja abanumbi kati Senkubuge mukwano gwange. Mukwano gwo? Yes, Senkubuge namulabya abuka gati. Senkubuge mukwano gwange. We know each other. I respect him. Nga mukwano gwange ate omusajja omukulu. Tukoye we are tired. Tukirize Senkubuge mukwano gwange. Era Senkubuge n'aba n'ekizibu enkya ngenda. Ati yakubide kasimu kusinga okwogera byayogedde. You get it. Nature nze siri maji. Toli mu maji. Of course toli mu maji. Ati siri maji bino order. Tokolera ku order. Sikola ku order. Sikola ku nze sambala uniform. Omanya maji begabaga nakumbe kologo nagambala uniform ki? SFC yambala yayo, Uganda Police ze sambala uniform. Chikwatagana chichi cha uniform. Bagala uniformity chibaboogera kibeere the official position. Official version y'ebintu ebigenda maaso. Omajama je bagaba tabine byo kuchuka bya mwetani bayita batya. Geuka nze geuka ngeuso.
Ochegana ndo. Bala bateka the official version. Ogende neyo. Nebwe bange yawo kana kumazima. Yes, these are facts. Mumbulire yo munene omwe yali afiridde ekiruddu. Mumbulire. Bano bonna sekubugo bala mikwano jange basega wabona mikwano jange. We know each other. Kati olaba senkubugo oyo ne kibuuka. They are good. Good. Yes. In terms of omukuzanya naye ate tibali mu liigi ya Alex Mukulu. Yali abaso Alex Mukulu yali Airbus 380. Bano bali mu bufooka. Alex Mukulu bate mu kimanyi yali tabalabawo. Alex Mukulu yali mu liigi ye. Zulumu nagenda nagende wa Alex Mukulu nengamba Alex omanyi tutambulemu tukoyo kunyumizanga ono. Netuzivuga netugenda na mirembe restaurant ya wagulu. Naga nokutwanaga situla wano waliwo abasiru situlawo. Msajja wa netufaawo netugenda tusika nono speaker wa Buganda. Oyo aliko gumbule linya bwerityo. Netunyumye kawungezi buli munaddawa. You get it. Okay. Simanyi mirundi emekaji ngenze wa Alex, simanyi mirundi emekaji azewaka. Surprising ene malaka yenyine yakajamula mu bwange. Yangamba Alex yaje wanunga nange windi. He was an amazing guy. Nenga ali picky. Alex yali selective. Extremely selective. Ani gwayogera naye wawabeera. Kyatwakiri yangamba gashumba bubangoze wano ngo tuze kunyumya simu giteeke wali. Tuogerenze na sibya simu. Olikuwagera ebintu bingi. Netudisagwinga kubimu. Nena nkubulidde. Sitwakoze kimala. Omukyalo ono byayogedde ndaba bi corresponding ne bibadde yogera wano. Doctor. Kafulu w'ekibumba mu Uganda muno ntibali babiri. Alex Mukulu bw'asiibulwa erubaga tasiibulwanga konti atuuse. Family etali wano yawe ekiragiro asiibulwe. Naye rubaga ne babagamba nti yes tugenda musiibula nga mwe musazeewo. Naye ayina ogenda for review alabe doctor ono. Amukogo. Nti ng'ekibumba kye kiri 50-50. Ti ekibumba ky'omuntu bwe kibeera 50-50 oba okyayinayo omukisa gw'okuwangala emyaka 17. Era kulonzijukira lwe nagenda okulaba Alex namusanga yeebase mu kitanda. Bwe yandaba ne tutandika okunyumya biki mugamba Alex omanyi va ku kitanda ekyo tambula. N'atambula n'ayimirira mpola mpola ne ngamba omusawo mutwale wali ku balokoni. Afude kasana. Ngandabira ddala azeemu aki amaanyi. Bwe yasiibulwa yagambibwa agende for medical review. Doctor no w'ekibumba tebamutwalayo bamutwala waka. Obwo bwana obubiri obwo. Katono nnyo mwami Gashomba. Agenti okuva Rubaga tebamusibula kubanga yali atuuse. Lwaki? Mbeera namunayika pesa. Era nanyigidde Nansono. Lwaki tiwangamba? But Banansa yagamba yagoba bugobwanga bamugamba nti twali sente 15 jotuka abavuga version ije ogambye oli official kino tebagala kyogera kati kangwe n'ekifembayo ne government yali yagala kujanja Alex ne bakweka Alex. Yes, nza kugamba I contacted the State House. Si kino kikugamba ne bamukweka nali si kyogeranga. I contacted the State House. Ochulira ne bamukweka. I know it from a source. But Dr. wa State House ne bagende Rubaga nga Alex taliyo. Nga State House gamba if it means mutwala Nairobi oba India bamutwale. Ne bamukweka. Kakati ekifemba yo mwabefula manyi Alex. Ani babuli anti government egenda kumwa state barrio. Ani bagamba it's me who is here. Nizo kubanga city minister sina city general. Name many people that run this country. Bantu bangi abali mu ggwanga muno nga taina title yonna ne muganda wange. Nga tambulizibwako ensonga. Era gwo wabawa n'amawulire ago. Babuuze bwe mba nimba Allah mpe ekibonerezo. It's me. Kitujja kuswala. Ategera ndowooza. Kinkubye wala. Government yayagala n'okujja. Yes. Ne bamukukusa ne bamukweka. Mubuuze Nansi oyo oba nimba. Buli omusajja oti yandifudde. Abantu abasinga mu Africa ofa totuuse. Embeera eriwo kati bakavuya kali mu family.
oyinza okuwona mukavu yako abaana bagamba kino omukyala bwe yawukana naye agamba wakiti abakyala kati oba bali babiri I don't know nayogera kino lyayogera kiri ate yalina omwana ate nakino mujjemu buno butumbaavu mbuti yazaala bantu bangi abatazaalidde bantu naye nga baimpacting obulamu bwabwe waliwo native y'ekisiru eri mu Afrika wano nnyo mbuti yazaala mwana simanya tibaali bambaga yes bantu bangi nga tiyali wabufu wampeta tiyazaalira musajja mwana naye nga ya contributing a lot ku bulamu bwe. He was very impactful. Kankubuuze fe tuli bakatoki tulina sister anti waffe sister Tony yazaala simanyi talina mwana taimpactinze community ne family bali mu kuvuma omukyalo no bubiri asirike tega chibasi yazaala mwana mwe mwazaala bagenda fuka Pope Francis era bigenda kunywanja gana kulya mbizi na mama irunje eyo you get it ekintu ekyo si kyagala mbuti yazaala kibi teyazaala ayinza okubanga teyazaala ng'omutawana tegwali ku ye ayinza okubanga teyazaala naye nga ya contributing a lot ku bulamu bwa Alex mukulu oba omugenzi omulala bane okufa kwa Alex kwandaze ebintu bingi omulina okubeera nti abantu batwagala tufudde n'ab'eŋŋanda zaffe bali closest to us bebasinga okukwagala ng'ofudde nalabye speeches zaweereddwa ng'olaba abantu bali touched balumiddwa nibwoga nti ebbanga omusajja lyamala ku kitanda not even a single relative yasulayo naye naye katisanza balaganga bwe tufiiriddwe nnyo pira ey'amaanyi mu famire yaffe. Dokita omwali Mulago yaŋŋambye ekigambo eggulo nti nze sikyagenda kuziika bantu nebuuza lwaki nti Gashumba tubeera n'omuntu mu ddwaliro nga talina buyambi bwonna n'afa olumala okufa n'olaba A+ n'olaba bambadde amasuuti aga bbulaaka n'olaba bambadde sunglasses n'olaba ebimuli ebitenkanika. Dokita yaŋŋambye ayinako okuziika kwe yagendako n'abala ebimuli 261 naye ng'ono omulwadde bwe yali mu ddwaliro yalabayo wadde akamuli. Lwaki mubireeta nfudde? Ndi mulungi nga nfudde. Yes. Nze bw'olaba nga njogedde ku Arsenal ne Man U manya Gashumba mutwale butabika. Sibitegeera naye ekiro nataasiza abaana ba Arsenal nabasanze bagudde ku accident aba Arsenal mulina okumpa ku birabo nammwe twasanze abaana bagudde ku accident tubayamba ekyo nti batwala mu malwaliro nga bambadde t-shirt za Arsenal ne mbabuuza wali leero Arsenal yasambye mbuti yasambye n'eno uniform yaffe abuli yasamba lwakutenze seminary yakola ki you get it so these are facts. Ate tekiri mu family ya Alex yo kakati mpulya otolo nyumba lwatandise lwaki ennyumba eti mugi preserving aneberanga Mandela House Eddie Kenzo gwokulira ba artists mu Uganda sebo Eddie Kenzo nkimanyi bw'onoonya president w'eggwanga omufuna naawe musabe sente Alex oba oli wamubanja owulira ndowooza ennyumba musasule ebbanja eryo mugifuule Alex Mukulu House mutekewo trust egiraninga kubanga ne bw'onaasasula ebbanja lino kye nalabye ku bakyala bano n'abaana eyinza ogenda pozi nekyo Alex simanyi oba yeebuuza ku bantu ng'akola eddaame lye ekyokuziika keesi eno ekyokuziika endongo saakitegedde. Lwaki wakitegedde? Endongo eno ya Alex baali kitadde mu Uganda Museum nebeerawo netegebwako ekifaananyi kye ne batamuziika nayo kubanga kati okumala wiiki 2-3 ng'ekoze eki sanyeewo simanyi omanyi Alex yali so private ekyokuziika endongo eno naye wano mubiba tulina ekizibu nti we don't preserve so much ebintu bino ebyafaayo kakati nkusesa ki jjajja waffe Girigooli Byandaala yalwana mu Second World War nabuuza mami nti bwe baakomawo biki bye baakomawo nabyo nti baakomawo n'ebijaketi nga biwanvu ebyanzi ebizinzimiya n'ebiso n'amasuwaani ne mubuuza mami ebintu ebiriwa naŋŋamba nkubuulire kyenzijjukira ebyo ebikooti by'ovulo jjajjamwe bye yatubikanga naye ebiso ebizinzimiya byonna tebikola ki kakati singa ebizinzimiya ebyo n'ebiso babipreservinga balwabugiri baali birabye. I only see this in Ethiopia, not here. Otegera jjajja Second World War bamujja yava namagoma wano n'agenda mu Second World War era otwa bwe yadda n'akomawo naye nti yakomawo n'ebyovulo ebiwanvu ebyo noza ebiwanvu
nebiso nebizinzimia n'amasowaani nabuuza mami ebintu bino biri wanti kyenzijukira jjajja mu yatubikanga byovule ebyo kati abaana baffe bali kuze balaba nti bajjajja bwe bali balwanyi kiba inspiringa kati okuziika endongo ya Alex mukulu Montana Alex alinganga agamba nti abasiru malekedde ensi yammo nze yiyo nze koze eki njitadde ngenze n'ebyange kati bwe mpulira nti ennyumba efuuse ennyumba millions simanyi bina biki gamazima gali nti emabegako ko nange namanyako yaliko ebbanja lyabangibwa emabegako nina alisasula kati ebiriwo sibikola ki sibimanyi nenze mbadde nteesa sebo Eddie Kenzo Musuuza si akulira ba artists mu Uganda president w'abayimbi mbadde nkusaba ku sente ze baba wampulira baba wa sente nyingi oba baba bagenda bawa I don't know mutuule musalewo mununule properties ya Alex mukulu mutekewo ba trustee abana running egundi eyo property ye nebo enegenda kijja kuba kibi. I have a message here Mwami Gashumba tugerako. Someone tells me here that say Kung, thanks for the show. I am a doctor in Chirudu Hospital. Agambi, I want to thank Mr. Gashumba for speaking out against the fake friends of Alex Mukulu. I was among those taking care of him while at the hospital here, level 7, private ward, and he was in room B2. He was regularly surrounded by a young man who we thought was a son, but not. And another young lady whom we discovered was a bedside nurse. Those are the two people who were regularly, daily at his bedside. The relatives could just come in for a few hours, like visitors, and then disappear. Never did any of them even spend a night in the ward. He seemed unabandoned. Yalabikanga omuntu yalekebwawo and a neglected man with no friends. Neglected kitegeeza era kyekimu nga atalina mikwano yeerabiro yasuulibwawo nga talinaako wuwe. He was brought at Kirudu late in dire state. Yaleetebwa ekirudu ng'obudde buyise ng'ali mu mbeera mbi. Jukira Lubaga babagamba tubasiibudde nga mwe mukisabye ne mugende fe medical review ewa Dr. Wekibumba omukugu genda maaso. Surely we could not reverse the brain damage he had already gotten. Twalitesobola kukyusa damage ku bwongo. Nenge waka waliwo kaafuuka kapasita akagenda musabira. Nenga family ya President Museveni ena mu bishop kakati mama yatwalibwa mu ddwaliro essaala yesabwa n'abasawo bakola guki ogwabwe lubale mbeera nga nembiro kwotadde. Ze we believing anti abasawo balina kujjanja Katonda yakola ki yawonya. So kitegeeza bana aboogera ennyo ab'eŋŋanda bayinza n'okubanga bali tebamanyi nti oba bali bamanyi banga tebamanyi nti ono pastor ali mu kulimba lima nti asobola okuwonya omulwadde. Anyway, surely we couldn't reverse the brain damage he had already gotten. After his initial discharge from a private hospital, those ategeza Lubaga. The instruction was for him to seek expert care from one of our professors at Chirudu. Ati mbuwadde munvumira ki? Nti oluvannyuma lw'okusiibulwa mu ddwaliro ly'obwannannyini we want to assume nti Lubaga kuba gye yali. Ebiragiro ebyamuweebwa byali nti afune obusawo bw'ekikugu okuva mu ku bakugu ku ddwaliro ly'Ekiruddu. Oyo dokita akolera Ekiruddu n'emulago alina private hospital ye oba clinic e Namugongo. Okay. To seek expert care from one of our professors at Chirudu, but instead he was taken home due to lack of funds. Ekyennaku oba ekyembi fujo kutwalibwa okulaba omukugu nga bavudde Lubaga bamutwala waka olw'okuba nti omanya bamutwala waka ye dureva ne pastor ku biragiro byabali abali ebweru ab'eŋŋanda mumuzeeka akati Gashumba ne mumuzeeka wadde abasawo bagaye munoonye ebw'ekikugu mumuze buzaka.
and then only brought to Chirudu when almost nothing can be reversed rather. Kati bakugamba nti kasita obwongo bwo bushatinga down ngowedde. Thank you, Akwebaza. Thank Mr. Gashumba for speaking out always about fake friends. Ebyo muwulidde bigambo bya Dr. Wekiruddu. Simple. Osobola okukola show yo ne trendinga without demeaning others, without pretending as if you know each and everything. Nze buli lwenzijja wano ne njogera ku nsonga njogera no authority kubanga manyiri percussion ezikirimu nsobola okuwaabirwa. Yes. Ne UCC esobola kunsamoninga. Ate sigwe gusoose. UCC bwe yansamoninga ku nsonga z'Abanyarwanda nalumba kubanga nalina obujulizi nti tusosolwa. Agenda ng'omutuguli waggulu. Ne mbagamba I'm ready to serve a jail sentence. Bwe kiba nti abantu baffe bajja kununulibwa. Ensonga negguka. Negguka. Okitegera ndo. Kati bino bye nayogera. Gashumba Munyarwanda Alex Mukulu yali Muganda. I think ababyogera byali byetagisa. Njaga tuwumbe umefune ku bantu mwami baga tubalekeredde nnyo. Simple. Ebbanga lyonna tetubawadde mwagala. Mufe ku bantu nga bakyali balamu. Mufe ku bantu nga bakyali balamu. Temubalaga kwagala nga bali mu coffin. Ne mwekunkumula. Takyasobola nabbira banoleta ebimuli n'okola ki? Zate Mungu bw'ali bampise 30 years from today. Temwambalanga ebisuuti bya black. Okola kiramu? Mwambale top nga ya white. Oyagala twambale ki mu kufaako? Top nga ya white waggulu. Wansi mwambale kye mwagala. Temwambale ebivumba byammwe bya black. Tetujja na makoti na bino ebivumba ne t-shirt ebyo. Ne tata ffe twali tumuziika. Twambala t-shirts njeru. Ne bino biglass ebya black. Bino byatunda ku park enkadde. Nabalabi bambadde bino bigalubindi byatunda ku park enkadde abatembe. Mumanyi galubindi? Nze galubindi ze nyambala boda boda. Yes. Yes. Boda boda tegeze. Value yayo. Zigula boda boda. Yes. Nzigira ndebo enti nga temenyeka. Oyambala bigalubindi babitunda ku park enkadde oba empya. Oyinamu. Fabala tebalinamu. Nze nakugana okubamu. Bigalubindi. Biringanga bino ebiwolodinga abaana bange abawolodinga be bambala. Nawe oli Gashumba kwokerera. Omanyi nnyo. These are facts. Bigalubindi babitunda ku park. Bigalubindi by'abawolodinzi. Nakererako. Ontegera ndowooza. Very very important that you look good. N'emirimu gye mukola. Tosobola kugenda ku mbaga ya muntu bakwanjula kwa muntu ng'oli YouTube oba oli TikToker ozefuna content naye ng'oyambadde nga bw'osanze. Ng'enswera buli lwe ziyitawo twebuuza zivudde wagwozze nazo ontegera ndowooza. Game eyo mugimproving. Watuga nti endabika yo kikulu nnyo. Abatusinga batugamba you'll never have an opportunity to impress again. Every time buli lwolabikako you must look good. Good. Zingamba nnyo abawala buli lwoyambala buli lunaku dress as if you are going to meet your ex buli lunaku. Amulage nti kubanga tomanyi gw'ogenda kusanga. Ba ex olina okubambalira obulungi. Anti usually ba ex b'abantu babaagala nnyo abantu bafeeyiringe. N'ekirungi nnyo n'akusanga ng'ofaanana bulungi. Nze n'awaka mu nnyumba waka. Teri mwana abeera mu nnyumba waka nga engoye singolole ng'ate bali within the house. Si kuwa matuka engoye ne ziva mu washing machine n'oyambala ki t-shirt oba kijini. No, you must iron them. Kiri very 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 important abantu okufaanana obulungi. Kankuwa example. Singa poliisi ebadde eri mu kukola ebikwekweto mu town sawa nga 3 ogw'ekiro ku Crescent Towers nesanga omuka ayambadde essaati ye enjeru asibye akataayi ke ne baba tasibye ettaayi naye nga alabika decent, chances z'okumuyoola ntono. Naye bakusanga agavidiyo gazinze nga bw'oyagala bino ebiwala ebirimu ebitulituli ofaanana nga bw'osanze bajja kukuyoola. Waliwo neyanga nti and of course tetukola justification naye nti n'abamu ku bantu abakoleddwako mob justice omuntu ne woba wavunaanyizibwa naye ng'olina amaviri gali eno emaze geyambalira bw'otyo kyangwira bali okususpectinga nti kyeka yono. Buli lw'oyambala you should always dress like a prospect not as a suspect. That's powerful. Say that again. Buli lw'oyambala you should wear like a prospect not as a suspect. Oyitegera olina okufaanana all the time. Not as a suspect. Never. Nammwe abaana abagenda abuwala okusaba emirimu buli lw'ogenda mu office
okusaba omulimo yambala bulungi yambala kasikati akadde aka grey aka blue black top ya white ng'ogenda okusaba omulimo kola akaviiri akali decent tokola bino ebiviiri kala 15 eziri mutwe gw'omuntu ontegera nzola abaana bajja mu office waffe okusaba omulimo omwana omuwala n'ogamba gusinza nagukuwa ng'osinzidde ku biviiri babuyita butya buno bujini bwe bambala buno busikini sina jini oba bulegging agakatonda ku office najja mu office yange on Monday ayambadde legging ayambadde ne sandals bisapatu nenga anoonya mulimo wali ne bana balina jini ezirimu ebituli empale ezo weekend bavubuka bato eyo generation nga mulimu ebituli n'ogula empale n'ogisalasala egyo myaka gibatawaanya babagenda kunywa mwenge kiro mabara that's okay but you can't come to my office ng'oyagala mulimo nogira mu legging tekiriyo ne sandals waliwo omuwala yajja mu office ng'ayambadde ka legging ayambadde sandals leggings no bakwata ne kamutipa mweka akubwe katyo obugoye abawala bawambala nnyo mu gym obwo ne t-shirt I looked at her samwana budde ekyala togenda nga mu office y'omuntu ng'onoonya mulimo nga CV eri ku simu yo have a soft copy and a hard copy you cannot come to my office ate n'onsaba printer o printing CV yo gwanoonya omulimu beera ne soft copy ne hard copy kubanga osobola okugenda ewa CEO w'ekitongole ky'osaba omulimu ng'ali analog ye nga tabitegeera ebyo byamwe bisimanya soft copies you get it yayagala kipapula kiri hard kati nganze kyalina obuzibu obwo nze ne bompeeza email nga mpanvu nnyo page 3 I have to print it ngisomeko ontegeera so bino bintu bikulu nnyo bwe tubibulira abaana abato balowooza nga abasaaga n'ebintu bikulu nnyo ate mu abawala abegayira mu office abawala abato nga ate gwe tonna kufumbirwa ate bwe batonna bakufumbirwa ate olina okubeera omwegendereza ennyo kubanga buli musajja ayagala muntu muwala afaanana bulungi oba mukyala afaanana bulungi negwe n'oyambala nga bw'osanze n'osanga omuntu enjala ng'osobola zisimbamu kasooli n'amera mpanvu bwezi ekyobuwanvu kireke nga ziddugala munda ettaka obucaafu ate abatasobola ziyonja kuba mpanvu nnyo ompulira ndowooza so byebyo byetutandikiddeko nabadde ne malayika oyo okufaamu nensanga enkoko ezabiisa amagi mu kiraalo eyo nenjijayo amagi 4 nembagamba bagafumbe bagawe lwabugiri oyo naye yewunyiza yok y'amagi gali nga yellow nemugamba ago ge magi agatukuza kati bantu bameka abali amagi ago bino ebigi kati byemulya byonna biyiye everything is doctored empewo bwembeera emasaka empewo gyempulira yanjawulo nnyo neye Kampala kubanga eri waliyo emiti nsobola okuteekawo wano omukono gwange bantu bameka kummwe leero ku makya abalabye ekinyonyi mu compound kubanga mwa displacinga dda ebinyonyi ne ku faamu waffe obeera oli awo ebinyonyi bikola ki ne bijja kuba waliwo emiti gye byetaaga kuliko ebibala naye wano ebyadduka tebiriiwo so wiki twagimazeeko wiki ebaddemu ebirungi neebaza Katonda ndi musanyufu nnyo ti first lady yalabiseeko eggwanga Mukama weebale kuuma first lady Mukama weebazale kujjanjaba first lady nyina omukadde gwe mmanyi okuva first lady we bwe yalwala buli naku amusabira essaala asuuke ndayira nga ntya Mungu nyina omukadde gwe mmanyi buli lunaku abadde asabira first lady oyo yasuuke lwaki President Museveni abadde ne first lady for the last I think 50 years munengo oyo muvaako president yalifunye setback ya myaka nga 3 mu bulamu bwe so nebaza nawe President Museveni nakulabye gulongo oyogera nga bawa patience lwabogo bwa bishop yakozeseza ebintu bye nayogedde yagambye yebaza Katonda olw'okusuusa mukyala we neyebaza abaana be Jeno Muhoozi Kainerugaba Natasha Patience ne Diana neyebaza n'abasawo abajjanjabye first lady nkiddemu omanyize nabagamba bye mulaba si byendaba bye ennyindo zange begibunyiriza mwe si bye mubunyiriza n'amatu gange gebiwulira mwe si bye muwulira President w'eggwanga
yeebazizza Katonda olw'okusussa mukyala we ne yeebaza abaana be Jeno Muhoozi Kainerugaba, Natasha, Patience ne Diana okamfatinga maama waabwe ne yeebaza n'abasawo. Yeebaza atu group meka? 3. Ani zinziremu. Of course oyogedde yeebazizza abasawo, yeebazizza abaana be ne yeebaza ne Katonda. Teyeebazizza Yesu. Yes. Yeebaza Katonda. Anti ulira kakati mwabajega bammwe bano ba prophet ba apostle bo bagamba nti Yesu ye yakuwonyezza. Waliwo enjawulo. Nyamanyi nnyo president w'eggwanga yayogedde nti yeebaza ulira yeebaza Katonda okusuusa mukyala we. Anti bwaga Yesu ye Katonda. Please Yesu si ye Katonda. Don't spoil my morning. No, I'm reminding you. Don't remind me what they say. Don't remind me. I don't tell you what they say. Tombulira gwetwewula Yesu na Katonda ku myaka gy'okungu. Anze ni musiraamu eddiini sizitegeera. Onzirusiza n'ondeeta awaka ku makya kuno. Genda mu maaso. Abantu ekyannyonnyola be yeebazizza Katonda, abaana be ne yeebaza categories esatu nga bw'ozoogedde. Yeebazizza Katonda olw'okususa maama, amuyita maama. Ne yeebaza abaana be Jeno Muhoozi Kainerugaba, Natasha, Patience ne Diana. Ne yeebaza n'abasawo ababaddewo ku lw'omukyala we. Yes. Teyagambyeko ti Yesu yawonyeza maama. Nage Katonda era gwe yeebazizza. Weebale nnyo. Ne comfort, love. Omulwadde asobola okufa olw'obutalabirirwa. Kungu n'omala olwala enkya tukisazeemu. Abantu okukulambula kwokka nga abasawo bakolako kikuwonya. Love. Ompulidde? Yeah. Olide. Ne wano osanga omujega pastor oba prophet n'akugamba ye awonya. Bawonya, bagati bawonya. Tebalina gwe bawonya. Boyina endwadde jangu. Tewali. Mulago eri wano waliwo abalwadde ba cancer, abalwadde ba TB, abantu abali HIV positive. Njagala prophet oba apostle agende Mulago ajjanjabe akwate ku muntu awone. Njagala apostle prophet agende Mulago mu ICU ayite mu buyisi amaanyi g'abantu bave ku byuma batambuze ebigere. Tebiriyo. Taka bawonya mu linnya lya Yesu. Njagala ondagayo pastor nga bwalwala tagenda mu ddwaliro. Watunyumiza no COVID. Bonna be balwala. Brother, COVID we yajja bonna bayambalanga mask. Owulira? Bawone COVID. Kakati eno example njiwa nnyo. Osanga pastor oba prophet nga bw'aba asoma Bible ayambala reading glasses. Kakati gwawonya cancer, n'owonya TB, n'owonya sirimu, ate olema otya okuvumula amaaso go ng'okusoma olina okubeera okuyambibwa reading glasses. Lwaki teweesabira ne gawona? Waliwo keesi endala eri Kenya trendinga nnyo. Omu ku muyaayu gyayo prophet apostle waayo yaserera n'agwa evviivi nerisesetuka n'agenda Italy n'amala emyezi 6. Abakugu ba dokita batereza ki vivi. Bwe yakomawo ate Nairobi endiga ze zamulinda ku kisaawe ajja abawonye awonya abalema. Kati nze ndi mu basiru ng'abo really. I don't know omuntu gwe ndalabye agamba nti oyina bana wamulabye nti oyina abasumba mikwano gyo bangi mbayina naye ate yakuwulira okuba abasumba. Kati kankubuulire nze Pastor Bugingo mulaba mukwano gwange, he's a brother. Era be bantuma abantu batano benconsidering nti mikwano gyange nganze mwali. Nze sirindiga ekyo twakkiriziganya. Mwawulaawo. Yes, he's my brother. Bugingo is my brother. Era bwe yalina ebizibu I stood with him. Ontegeera. Muganda wo oba mulogo oba musezi yewuwo. Tosobola kunjawula ku Bugingo. Ate kira enjiri ya Bugingo eri transformation. No. You've said that. Enjiri ya Bugingo ekwenkala jinga ogenda okupakasa.
yenjiri yaki siwulirangako obugingo ng'agamba nti bwakukwatako owona ekyo wali kyogera engumi egenda kuvuga nze ne bugingo mujja kwawukana siwulirangako obugingo ng'agamba nti nze bwe nkukwatako bwoti owona agamba kiyo twazadde omwana Susan yazadde yes bayoge pastor yogayoga ne mukyalo Susan yazadde omwana bazadde omwana mulezi muwala Susan yamusindikidde waka simanyi bagende mu ddwaliro yes nze ogwange guli gumu kubwembeera kuntuggawa nabaye bakiyita kubuusa buusa tuwulire kyekyo bwe kiri kubuusa ontegeera mpulira nyina prophet omugwe nalingera naye Dubai I remember nali simanyi nti agenda naye kuwekebeza ndwadde zimutawaanya bino nagambe bwali nalina obuzibu naye namusanga ali mu layini naŋŋamba nti kyolaba Las Vegas kisigala Las Vegas what happens in Las Vegas stays remains in Las Vegas you get it so byebyo nze njogera mazima wano katuzeeyo Saabalwanyi yeebazizza abaana be okamfatinga maama kyekyasse Alex mukulu nzijjawo musawe sembayo lwaki esembayo situlina njagala gy'obulango buno but ogaye nti kiri akendeeza obulango twakkiriziganya wano ogaye nti walabye president w'eggwanga Saabalwanyi number 1 Saababanda superstar talina we yayogeredde ku Yesu yagambye Katonda abaana bange n'abasawo ate nga Yoweri Museveni is a reference ajibwako hadith yes ajibwako hadith yes gwe n'olwana n'ojjako amini n'ogenda mu nsiko n'olwana n'ojjako gavumenti n'ofugirwa abantu emyaka 4 bw'otajja ku hadith ku Museveni oba olijja kwani oba olijja kwani Mwami Museveni ajibwako yes ku bintu ebyenjawulo ate nga ye traditionist era bwe yabadde ayogera yagambye wano tuluddewo ku lukalu lwa Afrika tumaze emyaka miliyoni oba yagambye 4 otegera ndowooza nga kyakulaga nti nazine eddiini nga tezinnaba kujja twalina bakatonda betusaba that's what it meant actually nze mbirivinga nnyo bw'olokoka leero ng'olina emyaka 5 kirungi nnyo ate buli lunaku olina okukera ne weebaza bajjajjaabo abakuuma gino emyaka 5 nga tonnaba kulaba Yesu ogwobeebaza gwobeebaza okwebaza bati nze ndi mulokole nze kasumba nze okulokoka nze olina eddiini nze nazaalibwa ne bukatoliki sikerangawo kwesalira ono agambye okay anagaye kungu webale kutuleetera mwami Frank Gashumba omusajja ow'amazima era nsaba Mukama abasajja nga ye abawangaaze kuba tubayigirako bingi nze Ssekiranda Henry Chairman Kyankoko Family Group Komansembe Komansembe mutuulira bali ku Radio 8 Radio 8 manager Masaka webale nnyo nayogedde naye eggulu nga yandaze nti omulimu agwagala akola omulimu gwa ttendo okay nze Kasambula Charles ekirala ku nsonga ya Alex omukulu Pastor Serwadda Joseph ye yamutwala mu ddwaliro Lubaga abasawo baali baganye okumujja Pastor Serwadda Joseph n'asasulayo sente okay naye waafiiridde Pastor Serwadda tabadde mu ggwanga okay Serwadda is a good man. Yeah, he's a great guy that one one of those pastors I love and respect be musiba wambye omukulu management ya Radio Simba babaganye okwogera management ya Radio Simba ba MC baganya ba Radio Simba we yakolera Radio Simba we yali etandikibwa Alex Mukulu yali creative director agona gama tyano Simba agogo na malozi Alex Mukulu era kyamugoba ku Radio Simba mukimanyi bali bakoze radio nga basubirwa nti abantu abatali baganda nenga banyo Luganda bagenda jiwuliriza kati Alex kizuula nga abo kibamanda basisi bachapa tibayuza nagambe eno radio swagi kolera abo na signinga na duke chikobi ompira babaganye okwogera ku National Theatre ne babagana mu Lumbe ne mu kuziika abantu bawambye emizindalo panange shokiti kichenyo abantu bagala emirambo bakiki munono mukazi bamuganye okwogera
ate n'ekirala abalala bepositioninga gavumenti ebalabe nti beba king ba theatre mu Uganda. Bo bali kubirala nnyo personal interest. Yes, I know them. Gavumenti ebalabe nti bano bali ni charge in case njala contactinga fraternity ya ba artists. Ani gwe nkubira. Checho. Radio Simba babaganye. Wow. Gwanga lino bannaye. Promoter Kafero againsiima nnyo mwami Gashumba bali kwogera mazima. Okay, webali nnyo. Abule emaganjo muko Gashumba buli lwajja ampe emmere y'obwongo.